timu y'eggwanga lya Uganda ya Uganda CRANES abaana bato bakomyewo kwabwe kuva mu ggwanga lya South Sudan oluvannyuma lw'okubatunuuza ekiwuka enkoko kyetunula ng'ebiikira ewali embwa babawutudde ggoolo zabadde 2-1 ne Bungereza efunye omutendesi omuggya Abel Kitaka yabikuŋŋaanyiza. Uganda CRANES ekomyewo eka oluvannyuma lw'okufuna obuwanguzi obwa goals 2-1 ku ggwanga lya South Sudan olunaku olw'eggulo. Mutiaba. Ball comes in from Mutiaba. Oh, Uganda CRANES have scored the second goal. Well, South Sudan, Bright Stars are down to. Oh, had some bit of that flick around the edge of the goal area, and that goal has sent the Uganda CRANES fan into those celebrations. Ku kisaawe Entebbe abasambi nga bakulembeddwa mu Captain Karida Wucho batubuulidde ku lutabaalo. Abazannyi engeri gye twatambulamu okutuuka South Sudan yali nnungi, tetwafunamu buzibu bwonna, era abasambi bonna batuuka mu mbeera yonna, embeera yali nnungi kyova olaba n'obubonero. Twafuna obubonero obusufu nga tuli mu condition esingako okuba obulungi, n'abawagizi bonna tebaatuyiwaayo ne babeerawo mu bungi, ne batwegattako ne batuwagira mu bungi paka omupiira egwaggwa n'obuwagizi obwo bwe twafuna. Soka kwebaza Katonda ekirabo eky'obulamu ate era n'okutusobozesa okulaba nga twasobodde okwalifayinga. Nze ng'omusambi omuto kinzizaamu amaanyi nnyo okulaba nga ate twasobodde okutwala eggwanga ku siteepu eddako newankubadde tetunnaba kutuukayo naye twebaza nti tukoze kinene nnyo okulaba nga ate tutwala eggwanga mu maaso. Era kizzaamu amaanyi nga nze omusambi okulaba nga ate neeyongera okukola ennyo okulaba nga nyongerako ku performance zange. Akulira omupiira mu ggwanga Engineer Moses Magogo agamba bakumaliriza enteekateeka ku gwa South Africa nga 11. We can see that we have taken a correct journey. Qualification is just a sign of the work we are doing. I'm definitely happy, like any other Ugandan football fan would be happy. It has never happened that we can have 10 points with 2 games to go. We are not yet there. We will come back and fight against South Africa and be able to qualify in front of our fans. We believe it was God's plan that we come and qualify in front of our fans so that everybody shares on the joy and glory of being at Mandela National Stadium and qualifying to go to the Africa Cup of Nations. Uganda ekulembedde ekibinja ke n'obubonero 10, South Africa 8, Congo 4, ate nga South Sudan terinayo yadde akabonero.